Okay, mbabuzaako mwena abalabi ba LMTV Uganda mugamba mutya mwena abatabira Dubai, Turkey, South Africa, mwena abatabira Uganda, abatabira Tanzania, Kenya mugamba mutya tiimu zonna ezitulabira ku Facebook muli mutya muli bulungi. Program ebeera step buzz sonsomola wano wokka ku LMTV Uganda, program ekutuusaako amawulire agabeera gakwataganidde ku ba celebrity ate era nga mwe mubeeramu akanyumiro bw'embiraba gobiraba omwono mwe tukukyaliza omuyimbi. Bulijjo mutubanja Chris Evans ali ludda wa munoonyeeko ayimbi akayimba si binene bingi nnyo namwe agenda kubanga abannyonnyola namwe mu byewulire saagala kumwogerera naye nga olwaleero naffe twesitudde ne tujja waneno ku Mozart studio eno nno gye tumusanze nga atulinze twamusanze yatulindiridde dda naye nga programu eno segikola nzekka mbeera mwana muwala Queen Sylvia nannyinigo wamu ne munange. Ebula akolaki agiwa naye nga lwaki sibasiima mbasiima busiimi era mwebale nnyo bye mukola mwebale ku likinga ku sharinga commentinga byonna tuziraba era tubaagala nnyo naye olunaku olwaleero saagala balwisaayo nnyo olunaku olwaleero ani ayinza oteeba tewali asobola teeba naye nga olunaku olwaleero tuzize ne Chris Evans omwana ayogera mpola ayogeza gonjebwa mubuulire bamukuza batuyinza kyogera naye nga tugenda kuba tumanya ebimukwatako byonna musicale famire byonna ebimukwatako yasoma teyasoma ebyo byonna tugenda kuba tubimanya naye nga saagala kubalwisaayo katumubuuzeeko naawe omwerabireko leme kugamba nti njogera byogere so gye baleko byandibamu enkayana mundeke swityankuba muwase buli omu ng'alaba Makenzi nnyinza nta okukwelesa ng'ate kiri kityeyo nze Chris Evans Kaweesi nyingiddewo ne Queen Sylvia w'omutawaana tutuuse wano ne John Makenzi tubeere nga tubabuulira tebigenda mu maaso mu Uganda bye batuwaayiriza tubebategeeze ate n'ebituufu mubimanye mwongere okubikakasa nti bulijjo tebatuwaayiriza byaddala yaboogera biki bituufu. Chris Evans tubuulire yeggwani wakulirawa bakuzaalawa byonna soko bitubuulire abantu babimanyi. Yes, nze Chris Evans Kaweesi eryo erinnya lyange taata lyeyantuuma nafuna omukisa nti taata nze kago yatuuma erinnya lye taata wange baali bamuyita Chris. Abaana batwali bangi baana nga 15 naye nze kago yawa erya Chris. Yanjagala nnyo n'abalala yabaagala naye nze yasingako. So taata yatuzaala abakyala bangi naye nze maama wange batuzaala basatu wadde omu yafa kati ne tubeera babiri mu maama wange. Waliwo sister wange omukulu bamuyita Nabakoza Geetu naye nga waliwo n'abaana abalala bangi nnyo nga bwe nkugambye ntuwere 15. Chris Evans ebyensoma byali bitasoma kyenkana ki masomero ki ge wasomera? Nina omukisa ogw'amaanyi nnyo nti mu bayimbi bonna nga bw'obalaba nze omu ku bayimbi abatono ennyo abaasoma ne tutuuka mu madaala aga waggulu nti wenjogerera wano nina diguli mu byobulimi ate nga nina diguli gye nkyakola ekyantwalaganya naye nnaatera ogimaliriza eri mu by'accounting bwe bityo bagiyita certified public accountancy. Ki ekyakusikiriza ogikola eyo course? Ngikola kubanga kirungi nnyo okubaayo n'emirimu mingi egy'enjawulo nti ebyobulimi bwe bigaana n'okuyimba ne kugaana waakiri era obw'accountant nsobola okukola ki obutwala mu maaso. Kibi nnyo okwesigama ku mulimu ogumu. Totunnyonnyodde bino primary, secondary, O-level. Okay, mbadde manyi obuuza we nnakoma kati nasomera Busawula primary school, Kawoto primary school, nasomerako eyo Nakigalala eyo mu bibiina bya nasale naye ng'okutula P7 Busawula primary school liri ku kyalo wenzaalibwa bakiyita Katale Busawula ku Lwentebe Seguku. Yes, kati essomero baliyita Busawula primary school lya UPE we natuulira ne mpita with a second grade naye era nga nze nasinga nayo second grade nga bw'omanya ebya UPE tebibeera byangu naye abazadde ensawo yaabwe yali tebasobozesa kuntwala mu masomero ga bbeeyi. So nenvaawo ne ngenda Masoli secondary
Masoli secondary nasooka ku Citizen secondary era nako kasomero kaali awo lwakuba kati kaavaawo kaali awo ebusaawula kumpi waliwo tawuni eri awo bagiyita ku Mukaaga akasomero ako we kaali. Taata wange bwe yali afudde bwe yafa ne batuuza meeting y'ekika ne baŋŋamba ne bagamba nti bannaye mujje mulabirire abaana b'Akakooza afudde. Kati abantu bonna nga balondawo be batwala bamulekwa naye nze waliwo omuzeeyi bamuyita Wilson Kalule ye yannonda muzeeyi wa myaka nga 7 nantwala nandabirira kanantwala mwaka kasomero ka Citizen naye fees bwe zamulemerera kwe kuntwala eyo Masoli secondary neyeegayirira headmaster namusaba nze nsomere bwereere nga bwenkola emirimu gy'essomero gyonna egyetaagibwa oba goya kawunga oba kufumba mmere y'abaana oba kulima era twalimanga naye kyanyamba twalinga bangi abaana abaali mu mbeera ey'abataliiko mwasirizi so nga batulimisa kalitunsi ne tumukoola ne tulima amatooke ne tukola biki buli mulimu gw'omanyi ogw'essomero n'ebizimbe byali tebinnaggwa nga ffe tuweereza omusenyu paka bwentyo bwe nasoma paka senior 4 nenjimalako awo ne ngenda St Mary's Kitende. Senior 4 mukisa gwankwata mu eryo essomero wadde teryali ddungi nnyo naye nenfuna 14 in 6 ne ngenda St Mary's Kitende ne nkola PCB math eyo taata omuto ye yampangira okugenda ekitende yefiiriza ssente ze bamuyita Mwesigwa Sam kati ye town engineer wa Wakiso awo yali afunyemu kasente taata omuto yali muto wa taata neyefiiriza ssente ezo bwe yalaba ripooti yange nga mpise bulungi nantwala St Mary's Kitende nensoma ezo sciences kwe kubeera nti nno nasobola ofuna bachelor's degree eya agriculture wabula si kyekyali ekigendeerwa nali njagala kuba doctor era ne taata wange naye nga ayagala kuba doctor taata omuto nga bonna bamanyi nze ngenda okununula famire mbeere famire doctor naye awo okuyimba we kwayingirirawo wakati nti points bwe zaagaana okuwera nafuna BCCD which is 17 nga ate kyali kine takisi ofuna nga 23 okugenda ku government kuba family teyalina sente yes kati awo taata government yo nempa Bachelor of Science Agriculture gye nali nga saagala nnyo naye ate nga nina ogikola olw'embeera wabula taata oyo omuto ye yalemerako n'agamba bantwala Mbarara University waakiri ampeerere ku bwannansingi naye ne mubuzaabuzawo ne mugamba taata wandindese nze nja kwewerera nga mmaliriza kumba awo ye taata kyatamanya nti nali njagala kuyingira kuyimba era singa bampa n'obwa dokita nandirabye nnyo singa gavumenti yali empadde obwa dokita Makerere nandirabye nnyo kubanga tosobola kubanga osoma medicine and surgery ng'ate no bw'odda mu studio bw'osula mu show bw'osula ebweru biki so byonna nalabanga mukisa ne nga kati wano we wali okuyimba kati nga ngenda ewaka nga bantabukira awo otandise okuyimba biki nga nzirukayo nga ngenda ku studio bagiyita Mozart nali ngenze ku recordinga buyimba bwa ddiini obuyimba obw'eddiini nga mbuyimba oluusi nga ngenda ne mu church okuweereza twali balokole nnyo abalokole abaatukutendereza abazuukufu kakati nga nkuba ettendo ne banfuuwa nnyo sente nnyingi so kati embeera eyo bwe yabeera bwetyo naye nga ku studio wenso waliwo omulenzi bamuyita David Lutalo n'abalala baali bangi mikwano gyange nti David Lutalo ye yatusooka okukwatayo ffenna twali tuyimba naye ngera bw'omanyi ow'omukisa gwe David ye n'akolaki n'ayitayo kati bwe yayitawo nange ne ntandika okugamba kitegeeza bino ebyokuwaana abakazi bikolaki bikola kati David naye nampikaapika bw'atyo naŋŋamba yimba ebyalaavu kati bwe mwalinga mu kyaki mwayimbanga buyimba ki buyimba weebuli awo ate nze no nabuyimbanga n'abantu ne bagwa omwoyo ng'abasseeko nga kyali kikambwe amafuta gaali so kati David bwe nalaba ng'akutteyo twagendanga ku show ne David naye nga nze ennyimba za gospel kati nga bamanyi abantu
nga bangobayo biki baayo twagala David kayimba kyako aka gospel bakayita Yesu wandiyimuse. Yesu wandiyimuse sonyiwa ensene ezikirira wasitukanga ennyanja esiikuse. Bwe bityo nali njuliza Bayibuli nti Katonda yakola ki bwe yalabanga ensi eyonoonese nnyo n'azikiriza ensi, n'olwekyo nga nkuutira abantu obutaba aboononefu kuba Katonda asobola okuzikiriza ensi. naye akayimba gwe tolabanga kaali kakontana n'abantu mu kivulu ng'obalinga bagamba nti boonoonese. Era ndowooza bwe busungu obwabakwatanga tokoleke bakuba ku bucupa babunkubanga, naye ekyasinga okunnuma okungoba mu gospel nayina essaati yange ya green ya mutwalo gumu 1200 gye nali nguze ndabike bulungi ku show ya David, naye bwe natuuka ne baŋŋamba jjayo ebisaati naye ng'essaati mpya nnyo. Naye oluvannyuma nagitunuulira ne ndaba nga abangoba baali batuufu. Essaati yali mpya naye nga nnenemu. Era nalwirawo ddala ne bwe natandika okuyimba era zino ennyimba nalwawo okuyiga ebyo ebintu. So kati kwe kunsikiriza okuyimba ennyimba z'omukwano n'ennyimba Rihanna Katonda nanyamba lwe nasookerako lwennyini mu olwalaavu lwe lwakwatayo. Olujjukize ku bantu. Njagala Rihanna naye mutidde sira ntumegwo onyimatira naye ntidde fayage nayo kimugambe totya. Kati ebiseera ebyo nalina omuwala e Makerere gwe nali nkwana, ng'omuwala oyo sente zange alya 2,200, 1,500, 1,300. Oluusi nga nze ntambuza bigere ne ŋŋamba sente zino njaziwa omuwala. So omuwala oyo yalya sente nnyingi nnyo ate nga simwatulira, naye gwamusinga kubanga gwe omuntu gw'olaba akuwa sente nga talina kyagamba. osobola okubeera nga mukwano gwo. So nagulanga n'ebirabo ngambiwa mukwano gwange bwe twali tusoma ebyobulimi nga abitwalayo, naye ate nga oluvannyuma nakizuula nti ye yali yeegwanyiza omuwala oyo nga yeeyogerako yekka. Kati gwe lwaki wali toyogera? Anti omuwala yalina okukozesa obwongo bwe ng'omuntu. Omanyi nti omuwala osobola okubeerawo ne bw'olaba omusajja nga takugambako, nze mba manyi bwe nnaakugamba Anti oluvannyuma nasetoka nga ndaba ekintu kiyiika. Ngendayo ne mugamba munnange bulijjo nze ndeeta sente na biki, naye ntuuse nze nkwagala. Yakuddamu atya? Nangamba Kristo oli muvubuka mulungi, oli wa mpisa, naye sijja kusobola kwagala. Naye omuwala oyo yammalira obudde bungi kuba nali mulagirira n'omulagirira nga bw'omanyi oluusi bw'aba taliiwo nga nkola tesiti. Bino ebyokukola ka tesiti mangu nnyo, bino basuddewo ka tesiti aka out of 10 n'okakola mangu nnyo n'okawaayo. Byonna kwegamba ezimu naziteekanga mu bbaluwa n'empaayo ebbaasa agitwale. So kaakati ate jjukira oba otya kiba kya bukopi okuteekamu omuwendo gw'essente nti nkuweereza 2,000 zino zikuyambe ku bintu byo, okitegeere. Kati ng'owandiika buwandiisi sweetheart biki n'oweereza, kati probably yajjangamu essente n'aweereza ebbaluwa enkalu. Kati omanyi nti aba akutyobodde n'akuteeka wali. So kati yanswazaswaza omuwala ne bwe yaŋŋaana. So kati byebyo, naye nenkuba olwo oluyimba, kati nenkuba n'oluyimba olulala. Olina n'abasajja nkumu ndeka mpowa nze nakuleka genda nabo onkoye bambi olimanya ddi nti wantama. Kati olwo lwe nakyusa ne ndufuula ndikusasula ki yennyabo, naye nga lwali luvuma oyo omuwala olw'obusungu. Kati bwe nakola lonki ya Rihanna ne ndaba nga abantu bazze bangi ng'ate abasinga bakazi, kwe kukyusa ne ndufuula olwalaavu nga saagala kuvuma bakazi. Omuwala oyo sijjaga nti fast cut kuba tetulina kye twakola naye. Oyo omuwala ye yanziba bubbi era sirimwerabira.
Amanya go kyagajjukira. Ngajjukira naye sijja kumwogerako kumuwa linnya. Kati ani yali first katu? Gyali naye saagala kumwogerako kubanga yampisa bubi.